Kino kiddiridde Pulezidenti Museveni okuggalawo Yunivasite y'e Makerere oluvannyuma lw'akakiiko akaddukanya ettendekero lino okulemagana n'abasomesa ku nsasula yaabwe. Ssentebe w'ekisinde kino Robert Mukembo era nga yakulira abayizi ba Gulu Yunivasite agamba nti okuggalawo Makerere kikosa amatendekero amalala. Bano bagamba nti okusasula abasomesa tekigenda kumalawo bizibu bya Yunivasite y'e Makerere okutuusa nga Pulezidenti Museveni awulirizza abayizi mu ngeri y'obwenkanya. Ekiri e Makerere kiri ekyambugu kiri ekkulu lwakuba nti engeri ndowooza gye bikwatibwamu byanjawulo naye nga abasomesa n'abayambi b'abasomesa mu yunivasite ezimu nabo balina ebizibu ebimu abamu tebasasulwanga bamaze emyezi mingi nga tebasasulwa. Mukulu Pulezidenti waba nga yagaddewo Makerere bujja kukeera enkya nga kizibu kyekimu agaddewo Gulu Yunivasite ng'agaddewo Kyambogo Yunivasite. So ekitulowooza ng'abakulembeze wano we basinzidde okusaba okusisinkana Pulezidenti Museveni okusobola okumutegeeza ebizibu ebiri mu matendekero gano n'okusala amagezi okumalawo ebizibu bino. Omulanga eri Minisitule y'ebyenjigiriza ekulibwa omukulu w'eggwanga, omulanga eri Paliamenti ya Uganda, omulanga eri omukulu w'eggwanga President nti nga bw'ali akulira abaana basomero gano gonna twetaagawo okutuula twogere naye ku nsonga eziruma abaana. Bano bagamba nti senga kino kirema bagenda kukunga abayizi bonna mu matendekero gano okulaba nga beegugunga olwo baggalewo amatendekero gano gonna. So what we are trying to say, if the patron of WUNSA and the ministry don't come out to sit down with the students, leaders and the other stakeholders to look for long-lasting solutions, then what has happened in Makerere, tomorrow will be in Kyambogo, the next time they will be closing Westema, and the other time they will come to Gulu. Amatendekero ga gavumenti galudde nga galina obugulumba obutali bumu era nga abayizi, abakozi n'abasomesa beemulugunya ko n'okwegugunga